process election petition filed by the NRM through their candidate Nambi has commenced today with all preliminaries, readings and responses are in. But the respondent, Honorable Naukola, will not proceed today to the matter since it has not yet been supplied the necessary material to the Electoral Commission to support his answer. Actually, read the register, another election material. So that's why we could not proceed today to the hearing. Secondly, you know this is a matter which has a lot of illegalities. You find a matter where substantially the perpetrator of violence wants to depend on the same violence to impeach an election in the perpetrator's favor. The perpetrator of destroying election materials, ballots and the like, wants to use the same to defeat the voice of the people. So it will be an interesting matter. Luckily enough, the coerced witnesses to provide evidence to the petitioner have since jumped ship by coming to give us evidence, retracting their forced evidence. That is an issue now of the trial. And on Monday we are coming to determine how we treat such evidence of people who claim they were forced to provide evidence in support of the petition. So that is going to be a new twist in this matter on how such evidence is treated. That is why this matter has been adjourned to Monday for this court to determine on how to deal with evidence of people who are saying we were coerced to provide evidence by the petitioner. And they came to us saying we want to retract our evidence. That will be the only interesting bit on Monday. After that, we shall proceed with trial. The respondents given a chance to look at the election materials that we requested for. We also be ready to proceed. We don't see it as a serious matter, and we pray this court will really find reasons to dismiss the petition. Is Monday for ruling or making the submission? Monday we are arguing out the matter. The petitioners have made a case of their petitioners having their witnesses having recanted the evidence. We do not believe witnesses will come to us to say we are forced to give evidence and we push them away. At the end of the day, a trial election petition is an investigation. Election petitions, the trial is an investigation, and we believe it's proper that this court investigates the matter on whether these people were actually coerced or not. And that rests the case. You cannot deny any person from recanting. I think it's their right, especially when they give a background. We are coming for a response on Monday on that issue, and the court will determine on that on the way to proceed with such evidence. In any case, it is the evidence of the petitioner that will be affected, and because the petition is proved by the petitioner, not the respondent. Tubadde mu kooti tubadde mu kooti olwaleero nga tubadde tuzze okukkaanya ku ngeri omusango gugenda otambulamu, okukkaanya ku bujulizi n'engeri omulambuzi agenda okukwata mu musango. Tusabye kooti abawawaabirwa omusango gw'amanjooli, tusabye twetaaga okuteekayo obujulizi bw'abantu abalala 6, ate nga tulina n'obujulizi bwe twasaba mu kakiiko k'ebyokulonda bwe tutannafuna okuli ne declaration of result forms eza polling station ezo mukyala Nambi zagambibwa okuba nti yawangula 12. Twagala ne regisita y'akakiiko konna n'ebirala ebyakozesa mu kulonda twabisabye era twabisasulidde era tubirinze ate nga twagala byesigamamu n'akakiiko k'ebyokulonda nako kasabye kalina ababiriza abalala 6 betagala okuleeta, so kooti netugamba nti netuwa weekend la namba okulaba nga tuteekamu obujulizi obwo okuyitambiraire. Wabula abawaabi ne baddamu ne bateekayo okusaba nga bwomanyi nti omusango guno babagamba nti gwa manjoolo. Kati olwokuba abajulizi abamu be baakozesa ate bama ne bagamba abamu beegaana n'okwegaana obujulizi bwabwe byatukolangako, kimanyiiza nnyo
bagamba nti ate lwaki abajulizi baffe mwabatuukirira ate lwaki bawa obujulizi nga bwegaana obwaffe so tuteekayo okusaba nga tugamba nti waliwo emisango gya kooti ekigamba nti obujulizi ekyaso kikkirizibwa so kooti neetuwa olunaku lwa bbalaza okukomawo wano twogere kutanya ku nsonga eyo oba obujulizi obwo obw'abantu abagamba nti bakakibwa oba byali bya bulimba biri bye bateekayo nga beegaana bye bakola mukyala Nambia yateekayo oba bukkirizibwa oba nedda so ekyo ekigenda okubeerawo ku mande essaawa 3 naye ate batukyalina obudde namba okuteekayo obujulizi obulala fembi abawaabwe so tujja kukomawo wano ate tulabe kooti kyesalawo n'okutulungamya omusango guno gunaagobebwa ate batusasule ekyo tugenda kyanukula kubanga tugenda kyanukula kuno kulwa bbalaza ndowooza olw'ennaku zino bawulira nti gino kooti marshal esiba balooya kakati baagala ndowooza ne kooti enenkulu neyekozesebwe okusiba balooya naye tujja kukyanukula ansa y'ekyo musango gw'ebyokulonda teguba gwaffe ensobi gyalowooza nti abo abajulizi babe musango gw'ebyokulonda mu mateeka ebeera investigation kuba kunoonyereza buli bujulizi bwonna okusobola okujja mu maaso ga kooti bwekyo kyekimu bwemuko obujulizi omuntu bw'aba agamba nti bankozesa ekirayiro nga bankase olw'okuba kuno kunoonyereza kooti nabo erina okutunuulira esalewo nti ono ddala Nambia mukaka mu obujulizi oba nedda kati ekyo okuliida talina waayingiriramu naye nakyo tubiridwedde okwewozaako okusalawo okulaba nti nno tukakasa kooti nti erina okuwuliriza ensonda zonna oli agezaako kunyigiriza bujulizi bwaffe obuddamu obujulizi bwe naye omukisa ogulumu election petitions obuvunaanyizibwa bubwe okuwa obujulizi obulaga nti akalulu kakola ki ekata babadde basabuliti nga bagambye nti ensonga enkulu mwandirinze babadde bajja okukosa examination naye mmwe kiraga nti mwabatuukirira mu mateeka nonono bagambye babadde basaitinga looya abadde kiriya omu ku bajulizi be yeyagamba bajulizi banne tugende tukole ki era yabaleeta si balooya kibadde very clear n'ekirala omujulizi ayinza obutajja mu kooti cross examination ebeera ku mujulizi azze mu kooti obuvunanyizibwa buyita omujulizi mu kooti si bwaffe bwa kooti oyinza n'okusaba okuleeta omujulizi eyo kooti nekola ki negaana n'ekirala gwe mulisitinga nti bano tubaagala babuuza tuleetanga oyinza okwesanga omuntu atajja mu kooti oyo omuntu bwatajja mu kooti kitegeeza obujulizi bwe bwonna buddibwa ki mu kooti batufunye mukisa omu cross examination Yo.